14 mwezi ogw'omunaana omwaka 2020 bannyabo ne bassebo tusaba ku buyambi bife bannayuganda abajja e Saudi Arabia okuba ekyeyo wallahi embeera yatuzukkako mbaniriza kabalungi munamuna bandaba nambaluga emanya gange awo n'okulwa leero nina akatambi akampeerezeddwa ng'era akatambi kanino kampeerezeddwa banywanyi bange oba abantu abamu kubagoberera omukutu gwange gunyuno abali mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'era akatambi kaneno ebifaananyi ebirabikiramu bikwasiza ddala ennaku mu katambi kano mulimu abaana abawala abaava kuno mu Uganda ogenda e Saudi Arabia okubanga bakola oba house girl oba obwameye wabula ng'essaawa zino eno bali sitaka mu ggwanga eryo oluvannyuma lwa contracts zaabwe okuggwako ne babeera nga tebafunye buyambi bwonna ngeri gye basobola kudda ng'era essaawa zino eno bali mu biyumba era ng'ebyumba bino eno bamazeemu ebbanga ddene ebbanga lisukira ddala myezi 8 okusinziira ku katambi nga bwe katambula era nga abaana bano bangi nnyo bawerera ddala 60 n'omusobyo ate nga ffe wano ku muno tweyama nti twagala okuba nga tusobola okuba nga tukola buli kintu okulaba nga buli munnayuganda gy'ali asobola okuba nga abeera n'obulamu obweyagaza era singa tulabawo kyonna kyonna ekiganye tuba tujja kukozesa eddoboozi lyaffe okulaba nga tulitambuza tulituuse kwawo ekikwatako basobole okuba nga bayambibwa era nga ne ku mulundi luno eno oluvannyuma lw'okulaba akavidiyo kaneeno ntugeyo nkola evidiyo eno nsobole okuba nga tugezaako okubanga tuyamba bannyinaffe baneeno era kuwenawena alaba akavidiyo kaneeno nkusaba okatambuza kasobole okuba nga katuuka ku bekikwatako okulaba nga bannyinaffe baneeno abali mu ggwanga lya Saudi Arabia bayambibwa kuba embeera gye balimu mbi nnyo nga bw'osobola kuba vidiyo eno eri so touching ekwasa ennaku kuba nze nkalabyeko naye mpulire ng'amaziga gaagala nakunvaamu so ngenda kusaba nkuweka vidiyo kanino nsooka okalabe naawe olabe ddala abaana baneeno bannayuganda embeera gye balimu mu ggwanga lya Saudi Arabia naawe olabe oba ddala yembeera omuntu yandisanidde okuba ng'abeeramu. Naye tusaba buyambi embeera gye tulimu mbi nnyo batuteeka ku dictation y'ejjedda tetumanyi kikigenda mu maaso tebakola ekyenjawulo okutuzunza kutujja mu kino kinyumba nga waliwo abatabiddemu nga batujjamu kabakigambo giriyo mingi bannaffe bakafa 5 tubabuuka ne bafa ne babajjawo bannaffe 10 balalu tebatujjanjaba twakamala emyezi 8 mulimu ab'emyezi 7 tetumanyi kye twali tugwiramu ne bawedera Saudi ate kabati kyali ku deportation tetuli Saudi tetulina mulama batubulire kigenda mu maaso bannange abalalu bali 10 mu kino ekizimbe kye tulimu naye tulina ne bannayuganda bannaffe abali ewalala mu biyumba ebirala tebalina amasimu nonaze yatuyambisiza kasimu tusaba buyambi naye bagenda gimujjako bannange buli akafuna tetunakwayo tukyali abaana gye bali okuberi waliyo zikamera tetusobola gendayo abaana bange
tusaba buyambi. tuli main road Entebbe. Ono nakato yagwedda main road ndaga muntu kyebayita ekisawe kya airport yekidda nga bava ebutabi oyo mumuwulidde Bannyabo ne bassebo ennaku z'omwezi leero 18 omwezi ogw'omunaana. Yes, leero 14 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Bannyabo ne bassebo tusaba ku buyambi bife bannayuganda abajja e Saudi Arabia okuba ekyeyo. Wallahi embeera yatusukkako. Olaba oli talabika. ayogera Tukwata vidiyo oba nedda? embeera yatusukkako tuli Jidda ku deputation Saudi Arabia ensi twagala buyambi tukabira kuba president biwulikika Tugenda maaso. twagala buyambi mutuyamba saba buyambi mama Fiina kolwanirira abakyala tuyero tuli bakazi tulina abaana mukomera nfe maama kwe taata tulina abaana balalu balaluka twebaka wamu n'emirambo afa gwe batwala emirambo twebaka nagyo wamu kyebatuwa kulya tuli wano tetulina ngoye tuli bwereere tetulina ngoye tetulina kyakulya abaana balwadde bafaanga emirambo bagitwala butwala buli afa twebaka nabo tetulina kyabakola twafuna kati nze bateeka ku poliisi omukazi nga mpisa bubi access warriors nga nabagamba nti aliyo ayagala kunzita ndi ku poliisi negwirenda eddalu bateeka mutesi ku poliisi lwaki tebanziza e Uganda myezi 8 tuli muno tulidde muneddalu access warriors mwapa Fatuma okunyamba namugamba Fatuma naye teyanyamba banange nsaba buyambi saba embase yaffe tusaba netwakola kwembase yeriyadi ajje wane Jidda tuli ku Jidda tajjawo omuntu abeera ku Riyadh Embassy tajjangako wano era abaana be basomba tetumanyi wa gye bava batugamba twaweddeyo okuvaabamu 6 abaana be bagudde eddala abamu ne bagenda okwepaadinga information gye twasembyayo okufuna nga ggwanga lyaffe Uganda ligamba abaana abali mu Saudi baweddeyo naye ffe abanyakuli tugwira munene eddalu
nabuli alina obusobozi yenna bwekikwatako embeera eyo abaana bannayuganda gye balimu abaana abo bava mu ggwanga lyabwe lineno nga bagenza okunoonya ekigulira amagala eddiba olw'embeera gye tumanyi eri mu ggwanga lyattu Uganda nti abaana bangi basomye tusomye ffenna naye emirimu mitono nnyo mu ggwanga Uganda era kyebava bayiiya engeri eyo ey'okubanga basobola nabo okubanga bayiiya engeri gye basobola okubanga beebezaawo wabula kyannaku okuba nti nno gye bagenda okubanga banoonya akawogo essaawa zino eno ate kati gye babonaabonera okubanga batuuka mu mbeera eyo abaana bano abamu ku bo kigambibwa nti abamu ku bo nga bwe bagenda mu biyumba ebyo abamu ku bo baagwa eddalu era nga n'abalala baafa tebaliiwo naye nga tusaba wena alabeka vidiyo kaneeno oba gwe wena gwe katuuseeko katambuza okwongereyo kasobole okuba nga katuukako awo bekikwatako oba abakungu mu gavumenti bonabona omuntu yenna alina obuyinza obusobola okuba nga buyamba abaana banene okulaba nga bazzibwa mu Uganda kuba recently gavumenti ebadde eri mu kukola nnyo okulaba nga bannayuganda basirangira ku mawanga ag'enjawulo basobola okuba nga baddizibwa mu ggwanga lyabwe. So twagala n'abaana bano nabo bafune ku mukisa ogwo kuba essaawa zinene kwe kuyayaana kwabwe era nga kyemmanyi buli muntu ali eyo wena nga oli munnayuganda era nga kavidiyo kaneno kakutuuseeko nkusaba bambi okatambuze keyongereyo paka lwe kanaatuukako oyo bwe kikwatako asobole okulaba nga abaana banene bayambibwa. Lambalege mannya gange muno gwe mukutu gwobaddeko beyanziza nnyo abalungi abadde bandaba temujyangaoko mweyongere okusubscribinga mweyongere okulayikinga sharinga vidiyo zange mweraba.